Mu kiro ekikeesezza olwaleero abakungubazi ab'enjawulo beeyiye maka g'omugenzi Ronald Ssebulime agasangibwa ku kyalo Nakabugo mu disitulikiti y'e Wakiso okusabira omwoyo gwe. Ono yakubiddwa amasasi ku Sande oluvannyuma lw'okuteeberezebwa okubanga yali awondera mmotoka ya minisita omubeezi w'ebyakalimagezi ne tekinologiya Aida Nantaba n'ekigendererwa ekirowoozebwa okubanga kikusike. Buli kimu ekyakuweekebwa kigenda kuvaayo naye ate era okimanyi olwaleero oyinza ku mutima gwo olabe we wateeka question mark ozigyewo ogyewo enzira eyo kubanga agambye nze nina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala okwakola ki okuwa olubereberye okwo kwayagala. Ng'okusaba kye kujje ku ggwe omubaka wa Kyaddondo East Kyagulanyi Ssentebe yayingiddewo wakati miziro okuva mu bakungubazi. Ku kazindaalo yasiŋŋaanyeeko ssentebe w'ekitundu Moses Warabyeki era ono teyamulinze na kubugumya mbooge n'amulabulirawo nga bw'atasaanye kwogera bya bufuzi mu batuuze be. Nsuubira nti bw'onooba oyimiridde okwogera njagala oyogere tugende nga tugenda ku mulamwa ogw'okukungubaga nga tetuteekamu bya bufuzi tuteekamu byaki ng'oggyeko okuŋoolebwa abatuuze n'abakungubazi Bobi Wine olwabadde okubakira akamansukira n'amuweereza omuliro. Ndi muvubuka abadde ebbanga lyonna anyumira obulamu era akolagana ne babayika akolagana ne Ssebulime ne bakyaliba nga balala bonna. So olunaku lwaleero ndi mulumbe lwa kyali wange. N'olw'ensonga eyo mukulu Ssentebe nsaba bwe mba nkungubagira kyali wange ondeke ebinuma binnumenga. Ono era yajjukizza Ssentebe nti ebigambo by'ayogera tabyogera kuba bimunyumira nga Ssentebe bw'akirowooza wabula abyogera lwa bulumi buli munnansi bw'ayitamu. Basebo ne bannyabo twogera ebintu bino okumala ebbanga ddene si kubanga bitunyumira si kubanga bitusanyusa si kyakabi mbeera nnyo mu maaso gammwe ate nga musasudde ssente nga nze kuzina amazina nabbayimbira tunyumire tuveewo tugende si yene njogera gye njagala okwogera nammwe. Bino ebintu tubyogerako baganda bange si kubanga twakyawagana ne gavumenti ne kubanga bya ddala. Bobi Wine yalaze n'obwennyamivu olw'abantu okugenda mu maaso nga bafa engeri ey'ekyeyonoonere kyokka be kikwatako ne batafaayo yadde okuleetayo peegi ya alipoota emu bw'eti okunnyonnyola abantu bwe byali. Ku kyalo kino kyennyini mu kitundu kino kyennyini gyakawera emyezi 5 nga basekyali waffe gwe bayita kirumira tewali ripooti n'emu yali efulumye. So bwe twogera ku bintu bino baganda bange tuba tetuli mu bya bufuzi.